My people will have failed in primary. Kale katandika agataliiko nfuufu nga tutandise n'abazigu abawambye omukulu w'essomero ne bamutta mu Ntiisa. Ono abadde n'omusomesa Gwabadde naye mu mmotoka nga bava kuziika nga wabula ono ye bamusibye kantuntunu ne bamuvugira mu Bbuutu okutuusa ye bamusudde emisindye. Ettemu lino libadde mu bitundu eby'emukono era katulabe emboozi eno mu bujjuvu. Ntiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Namumira Mukono abatemu abatanategerekeka nga bano kigambibwa nti babadde mu byambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye bwe bawambye nannyini essomero erya Beloved Care and Nursery School Godfrey Wayengera ow'emyaka 45. Ne bamukidinapinga wali okukidinapinga ne bamutwala ku poliisi oba ne badimandinga ssente. Naye kino kireese ekikanga abantu bwe kye bamukutte batuta obulamu bwe. Omulambo guba gusuulidde kumpi awo mu kitundu ekyekimu ekyanamumira kumpi n'ereyo. Kati ne twebuuza okutwala omu ne bamusuula eri ate ne batamuta wadde bamubuyabugye ate ono ne bamuta. Wayengerera abadde mukozi mu kitongole ki Compassion International era nga kitegerekese nti mu mmotoka abaddemu n'omusomesa Najibi Christine nga ye wa myaka 34. Kigambibwa nti babawambidde ku mudumu gwa Mondo mu kiro ekikeeseza olwaleero nga banaatera okutuuka awaka. Wayengera nattibwa ate Najibi ne bamussa mu bbuutu y'emmotoka mwe babadde ekika kya Toyota Fielder namba UBP 520A ne bamusuula emisindye mu Goma ate omulambo gwa Wayengera ne bagusuula Namumira abantu gye bagusanze nga gugangalamye mu kitaba ky'omusaayi. Naye omuwala ya azirise kubanga ye yatugambye nti babadde abasajja bana nga bambadde military fatigue. Abasajja bana nga balina emmundu emu nga balina n'emiggo 3. Tulina ekkubo erya Katono Road, tulina abateega abantu baffe, bateega baboda, bateega bamotoka, ne bateega n'abantu bonna ababeera nga bayita mu kkubo erya Katono Road. Abadduukirize bavumiridde ettemu lino ne basaba gavumenti okussa kamera n'ebitaala ku luguudo lwa treni kubanga ettemu lisusse. Singa lwero yaffe ne batuteerako ng'ebitaala oba either bano balwaire ne batuyamba kakasiko kano kubanga tolaba mu kitundu kyaffe lwera okusati eyitiramu sitirina. Ekkubo lya Lwerwe liri mu nsiko. Abantu bajja ne beekweka omwo tolaba. Buli omu emukutteko ate bwe tweyongerayo Pulezidenti Yoweri Museveni ne First Lady Janet Kataha Museveni benyigidde mu kuzza obuggya endagamuntu zaabwe. Bakoleddwako abakungu okuva mu kitongole ekya NIRA nga babadde mu State House e Nakasero. President Yoweri Museveni First Lady ranga minisita w'enjigiriza n'emizannyo Janet Museveni benyigidde mu nteekateeka y'okuwandiisa abantu abangi okugenda maaso n'okuzza obujja endagamuntu zaabwe mu State House e Nakasero. Bakoleddwako ttiimu evudde mu kitongole ekya NIRA nga bakulembeddwamu Dayirekita omukulu Rosemary Kisembo. Bayisiddwa mitendera gyonna omuli okuwaayo ebyenkumu okuba ku bufaananyi n'okubakwata emmunyi z'amaaso. Okuwandiisa bannansi kutwalibwanga ekintu ekikulu ennyo mu byokwerinda by'eggwanga okakasa nti buli mutuusa ekidumu abalirwa mu nkola ey'eggwanga lyonna. Enkola ya tekinologi yongeddwa amaanyi okumanya ebifa ku muntu ng'akozesa kaadi eno osobola okukakasa nti ye muntu yennyini. Thank you so much. Thank you very much. Enteekateeka eno yatongezebwa okutuula eggwanga 27 mwezi oguwedde ng'aba NIRA bakolera ku miruka. Batandise dda okunyuwinga kaadi zaabwe. So ffe tuli basanyufu nnyo twebaza gavumenti yaffe. Twebaza gavumenti ya Uganda, most especially Mukama wange Pulezidenti w'eggwanga lino okubeera nti basudde tekinologi bw'ati. Totuula jangu mangu ddala ofune national ID empya. Kale ate bwe tweyongerayo aba NRM
bamyumyudde obukwakulizo ku banaavuganya ku bifo ebya SEC. Akulira ebyokulonda mu kibiina Dr. Tang Odoy ategeezezza nti bwe banaamala okusunsula ababaka ba Paalamenti bajja kusooka bayimirize okulonda kwabwe olwo basooke basunsula abakiise aba SEC. Akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda kaliko enkyukakyuka ze kakoze mu kusunsula abaagala okuvuganya bifo ebyokuntikko eby'ekibiina giyite SEC. Bataddewo obukwakulizo okuziyiza abo abanaabeera bagudde mu kamyufu ate okwagala okuddukira ku bifo bya SEC. And we are going up to 15. We are then going to call them back for nomination. And we are going to call SEC. Bw'abadde ayogera eri bannamawulire akawungeezi ka leero akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Dr. Tang Odoy ategeezezza nti okutuukiriza kino bwe banaamala okusunsula ababaka ba Paalamenti bajja kusooka bayimiriza okulonda kwabwe basooke basunsula abakiise ba SEC. Kino kikoleddwa okwewala abanaabeera bagudde mu kamyufu k'ababaka ba Paalamenti okuleeta omujjuzo ku bifo bya SEC. We don't want SEC to be flooded by people who will have failed in primary. After 17, some will have failed and they will want to go to SEC. So we are also going to say, let SEC be nominated and everything's closed and the country goes back to other business. Mu kiseera kino omuwendo gw'abaakajayo empapula gweyongedde okulinnya nga kati baweze 2,100. Now the number is bigger. Abajayo empapula kuliko omwogezi wa kabondo ka NRM mu Parliament Brandon Kintu ne Charles Nsereko Basajja Sube nga yazze kuvuganya ku kifo kya Nakaseke South n'abalala. Njagala kukiikirira Nakaseke South. Kululi ndavuganya nga bwe mujjukira ne bitambula nga bwe byatambula. Ibanda wikirifu ndikuira yekaliro tutereze ekaliro nze idobozi lya Kikulu South ebituluma byona byona ansandirese enguudo embi nga kanso muzuusa ndidi okuba nti mbawa representation gyemarenga elakinga ebuzaya zokwesima kwa man MP Kasanda district okulaba nga ntekawo obwenkanya ku mataka. Ndi mukyala eyeteeseteese oba eyeesowoddeyo okujja okuvuganya ku ntebe y'omukiise omukyala owa Kakumiro district. Abalala bajjayo empapula kwe kubadde abatandika obutandisi ebyobufuzi era basuubiza okukolera abantu baabwe awatali kubajuza. District ya Kyotera nze nagitandika n'ebyenkoze bingi makubo maze okuzimba ekitebe. Nze Mayambala Yosamu ekyenjawulo bannakampala kye baba basuubira ekitabangawo obujjango lubanga lwa Mindi tugenda kufuna ekibuga Semabuga. Mwende municipality tubadde tetuwulikika mu Parliament eddoboozi lyaffe nga liri wansi. Nsaba abantu b'e Bukoto South munteekemu obwesigwe tusobole okukulaakulanya ekitundu kyaffe kituusiza ddala ku nkulaakulana eya Namaddala. Njagala kubasaba abantu b'e Rwampara East munyumirire emabega muwagire brother Kenneth. Ekyo kiseera abantu ba Kampala mbasaba era bakunga munneeyungeko kisomo ekibuga USCE ziraga nga Same Gugwe North yesingira ddala yemu ku zisinga okukola obubi. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Speaker wa Parliament Anita Among yeekokodde abasusse okutiisatiisa abakulembeze ba NRM Busoga abavuddeyo okumuwagira mu kifo ekyo mu myuka owookubiri owa ssentebe wa NRM ow'abakyala kwali mu kutunkira ne yali Speaker Rebecca Kadaga. Ng'enkalukalu k'ekifo ky'omumyuka owookubiri wa ssentebe wa NRM ow'abakyala zongera okunnyiitira Speaker wa Parliament Anita Amongo asibye atalaga ebitutu bya Busoga ava Rebecca Kadaga nga emyuka wa Ssaabaminisita asookera minisita w'Obuvanjuba bwa Africa nga bwe bavuganya ku kifo naye asinkanya akulembeze wa NRM balonde okubaperereza okumulonda asookedde Bugiri gy'asinkanya akulembeze okuva mu disitulikiti okuli Bugiri Namutumba Namayingwe ne Mayuge n'Addeyiga nga gy'asinkanya Beeyiganga Jjinja Kaliro Bugwe ne Luuka era afukamidde ku mavivi n'abasaba okumuwagira. I want to thank you for supporting me. Mwebale kumpagira. I know all the intimidation you're going through. Ndidi okutiisatiisa kwe bali bakolera. But the good Lord says, Bayibuli ekoba, be strong
bamugumu. Amonga ategeeza nti ye Busoga yagenda amazeeko ng'akidongera buli kyetaaga ajja kukifuna n'asiima abantu baayo olw'okumuwagira. Avumiridde abasusse okulwanyisa abakulembeze abavaayo okumuwagira n'agamba nti bano basiiwansa n'okumaze n'asaba abakulembeze abalanyisibwa okuweereza abantu baabwe n'omutima gumu. You being the new leaders, imwe ng'abakulembeze abayaka, we must leave this region better than the way we got tuteeka okuleka ekyalo kyaffe Busoga okusinga ku ekitaagayine nga kirungi okusinga. We must leave this region without any fights. Tuteeka okuleka Busoga ng'eri kirala nga muzira ntalo. We must bring unity to this region. Kyokka abategeeza nti agenda kuddayo kulwanirira kyakumuyita maama Busoga ng'agenda kuyisa kyattiimu mulamu. I want to call you home. Kyova ndikwenda kubeeta ewaka. And we sit at home. Tutyame ewaka. So that you know that you're sitting with your mulamu. Oba onimanyi nti buli kutyama ni mulamu waine I am omuntu not going waimwe. to fight for a name Mama Busoga. No, I'm team mulamu. Ye tali kulwana. Omubaka wa Bukooli Central Solomon Sibanya ategeeza nti Busoga ezannya esigamu nkuba ssente zaayo mu kuvujjira enteekateeka ez'enjawulo bali tebazirabanko. Yaide yigange waife ujiri yatuwa madwaliro. Aide buli wantu yayamba kuki abantu mama tukwenda lera Busoga. Kyokka Amonga alagidde omubaka wa Bukooli North Stephen Bakamugabe ofukamira yeetondera abatuuze bakiikirira mu palamenti bamusonyiwe baddemu okumulonda kuba yali yalangirira dda nga batagenda kuddamu okwesimbawo n'akuba enkyukira. Okusaba ekisonyiwo kiri mu Bayibuli, tuwosobya osaba ekisonyiwo. Aye nimwe mwena mulina omugugu ogubaliko ku mutwe nti omuntu wakusaba ekisonyiwo Bayibuli ni Korani bakoba nti okola otya osonyiwa. So bakangange munsonyiwe. Amonga egatiddwa Kapiteni Mike Mukula anoonyesa ekisanja ekirala ng'omumyuka wa ssente wa NRM ebuvanjuba ngo naye asira abantu b'e Busoga okwesiga Amongo. Fred Kajobe yakusakidde eggulu ku Bukedde TV. Zembo zaffe zisoose mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu katikkiriza tukuwummuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Akajiko gye bajja empapula kuliko ssente waako Harriet Kimutayi John Mary Sebufu n'abalala bazze okujja empapula kwe kulingirira Kawe Stephen ssente wa LCSUK Katooke nga yegwazza ekifo ky'obubaka bwa palamenti obwa Nansana Municipality. Ajidde mu motoka enteme nga terina nzigi nga werekeddwa ku lusetegende lwa bodaboda mu kusijja waliwo batazze nabyo mulagiro okuddayo bireeta enkya. Ono ayogedde ku Nebanawulire n'ategeeza nti mwetegefu okuweereza abantu b'e Nansana singa aweebwa kaadi. Bulangirwa na pulezidenti kunkwata kaadi ya Nansana Municipality naye nze fulaga beyala naye nze komanda wa Nansana Municipality ku kifo ky'obwa member of parliament. Era ntwala omukisa guno okwebaza amagye gange buli mujasa ali wano mwebaza people power people power NUP everywhere NUP. Mu kufuluma alijja emmotoka ye ng'ajjayo mutu okwata oluguudo oludde bwayise. Kino kireese akalipagono k'ebidduka era poliisi emutangidde okuyingira ekkubo n'abantu abangi ne yerema. Poliisi begezezaako okumukwata ne bavuga emmotoka nga bagisa livansi okuyingira mu kitebe ky'NUP. Amasasi bwe gatandikidde okuvuga ku geeti era munda ebadde ensasage nga buli muntu anoonya wayita olwo amasasi agabadde amangi. Poliisi emukutte okumutwala nga alutuse n'okugyamu essaati kyokuluva Bamutadde nga yenna asobeddwa. Abakulembeze b'ennipi okubadde Ssaabawandiise David Lewis Tubongoya ne John Mary Sebufu boogedde ku nsasa gebaddewo. Emberwa oyo DPC wa wano ewandege nga bayingidde wano ne bakola efujjo ne bakuba amasasi abantu bafa awamu balumiziddwa. So kikolwa kya butiitiizi batugambye nti batute banaffe basatu tukyagezaako okufinding out bani abalala bebayinza okuba bakutte. Babantu bagenze mu maaso okujja n'okuleeta empapula ku bifo ebyegwanyiza. Bano balaze baagala okulira abantu baagala okukiikirira singa bafuna omukisa ne babwa kaadi. Kyekiseera ffe abavubuka tuveeyo tuyimuke twekwatiremu
tekinnagwa n'olwekyo nsaba bannawakiso nsaba NUP ebenga enesiganga wentaddemu okusaba kwange naye bannawakiso nammwe mubenga munesiga enzize ngandaga abantu b'ekalungu amaanyi n'obwesige bye bantaddemu olunaku olwaleero nga mpikinze empapula zange kiraga step esooka abantu abo abakenuzi abalidde sente nakasongola district okubanga yonna okufuna amazzi ogakima mu bidiba abafise olwaleero mukere bukeezi nkya naye enkola gye tukozesa ya first come first serve. David Tamale ne Mary Kasemire bakusakidde eggule ino lwa Bukedde TV. Mu mboozi yaffe ey'omulimi asinga olunaku olwaleero tukuleetedde abooluganda Natukunda Grace ne Edwin Muhereza. Bano balunda enkoko ku faamu yaabwe gye bayita Dem Farm ku kyalo Kazinga Kakindu mu disitulikiti ey'Emityana. Bagattako okulunda embizi omwo mwe bajja ensimbi ennyingi ddala. Jjukira empaka z'omulimi asinga zikutuusibwako Vision Group nga yegattiddwako abavujjirizi okuli ab'ekitebe ekya Budaaki mu Uganda, kampuni y'ennyonyi eya KLM, banka ya DFCU ne kampuni eya Cowdays. Grace Natukunda yali musomesa temwanyina Edwin Muhereza puliida kyokka bano bateesa ku ngeri gye basobola okugaziyamu ebyenfuna byabwe ng'abooluganda baagatta ssente ne bagula ettaka ku kyalo Kazinga Kakindo mu disitulikiti ey'Emityana era mu 2009 baatandika okulimirako ebintu eby'enjawulo omuli obummonde okulunda enkoko ez'ennyama n'ebirala amaanyi ne basalawo okugasa mu kulunda enkoko. Nina layers oba enkoko ez'amagi zokka jiri jiwere emitwalo 12 naye jiri mitendera ya njawulo. Mu nteekateeka faamu yaabwe baagisaako blood eziwera ng'enkoko oluzijja muno bazissa mu cages mwe bazirundira okutuuka we zibiikira wakati wa wiiki 16 ku 17. Buli kiyumba kiriko omuntu akirabirira basenguka ne basula nabo basula muli kwega buli kaseera baba balina obuceekingako omuzukuke mulyeko munywe ku mazzi wiiki ezisooka 2. Agamba obungi bw'amagye enkoko ngezikuwa businziira ku ngeri gy'ozirabiriddemu mu buloda era zirina okuweebwa amazzi emmere ennungi okujjanjabibwa okugemebwa obulungi okwosaako okukuuma obuyonjo. Natukunda era ng'amanyiddwa nga Anti-X awabula ku birungi ebyokulundira mu keegi naddala okukekkereza. Tandika ne deep litter naye nga ekisooka enkoko tosobola kumanya nkoko kyebiika n'etabiika. Ekyokubiri amagi nga gaatika nnyo wansi enkoko zigalinnyako ne gaatika nga tebanaba kukola ki kugajjamu. Ekyokusatu amagi gano gavaayo nga majama. A structure that takes about 10,000 would probably do 3,000 or 4,000 in the deep litter. Two cages, the birds don't get sick most of the time. Buli lunaku balonda tray z'amagi 24,000 nga balowooza nti enkoko zaabwe zonna singa zinaaba zitandise okubiika baakulonda tray 3,000 buli lunaku. Tandikira mu trays 10 naye kati olunaku tugenda tujja mu trays 24,000 nga tetunaba kujjamu ate kati waliwo ezitanatandika. Tuba tusuubira nti enkoko ezimu ezitanatandika bwe ziba zitandise tojja kuba tuli mu 13,000 olunaku. Muhereza agamba nti mu kusooka baasomoosebwawo okuyiwa kalimbwe kyokka kati naye bamunogamu ensimbi anti bamukolamu ekigimusa nga buli luvannyuma lwa nnaku 3 bafulumya ttani 3 era atubulidde emitendera gye bamuyisaamu. Ne tuleeta machines ezimukuba ng'avudde mu biyumba mulimu ezijjamu amazzi oba ze tuyita dewatering machines ne tumukuba yita mu mitendera mingi okutuuka lwe tumupaakinga nga wabuwunga. Buli nsawo y'ekigimusa ekya kilo 5 bagitunda emitwalo 5 era nga baziguza abalimi omuli ab'ensoko ab'emmwanyi n'ebirala. Ku nkoko bagattako okulunda embizzi ekika kya large white nga nazo ziwerera ddala 10. Batandika ekirabo ky'emmere ng'ezisinga bazeesalira songa embizzi ento bazitunda wakati w'emitwalo 15 n'2. Tusaala kusinziira ku orders ze tulina naye ate ne pigress tuzitunda.
Katonda. Era agamba nti embizzi bazirundira mu kifo ekyesudde we balundira enkoko nga n'ebiyumba byazo bafuba okubiyonja okwewala endwadde. Balina abakozi abawerako, buli omu nga yakwasibwa byakola era akola alipoota ku ntambula y'emirimu buli lunaku. Ate buli lunaku tuba tumanyi enkola ya wano lwaki ono buli omu alina ekiyumba kye. Buli omu manager wa keegi ye oba apartment ye. Naye ate buli kiyumba kiriko akikulira be tuyita house heads. Ku faamu yaabwe balinako abasawo abakugo okulambika abakozi songa bakuuma n'ebitabo. Buli mukozi alina okubeeramu acekinga amazzi acekinga enkoko endwadde kati bo balina n'experience naye tulina veeti. Amagi gaabwe bagatunda buli luvannyuma lwa nnaku 3 nga buli tray efulumira ku $1,100 ng'enkoko nazo zimaze okubiika bagula ofuleya tebakkirizwa mu biyumba nga bakoze be bazitikwa olwo ssente ne bazisasulira mu bbanka. Ebintu bye bakozesa ku faamu okuli kasooli, amatooke n'ebirala babigula ku bantu mu kitundu essonga bo n'ekigimusa bakibaweera ku bbeeyi esaliddwako. Ekitundu tubawadde emirimu abaana abasinga. Onerawo abantu abasaba mu 100 emirimu nga basasula wakati w'Emitwalo 17 n'ekinaana. Ekimu ku bisinga okubasoomooza y'ebbeeyi y'emmere ekyuka buli kadde n'okusoomozebwa okw'endwadde kuba kampuni ezimu gye bagula enkoko tezigema ekiviirako endwadde. Challenges ze tulina ekisooka y'ebbeeyi y'emmere okupaaluuka. Kati balubirira okukyusa tekinologiya ow'okulonda amagi n'okuzimba ekifo we batereka emmere baleme okukosebwa ng'eri ku buseere. Nti enkoko zino amagi gano okugyamu obudde bwe tutwala okugyamu amagi tusobola okuba nga gatambulira ku ki always ne get collecting in one place. 2 twagala silos. Enkoko balubirira okuweza $5,000. Naffe twagala kubeera emitwalo nga 5. Mutebe Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kale mwebalire ddala tukyeyongerayo n'agataliiko nfuufu. Akulira ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority NPA Dr. Joseph Muvawala asabye kampuni ya Vision Group okubayambako okutegeeza bannayuganda obuvunaanyizibwa bwabwe mu nkulaakulana y'eggwanga. Bino abyogedde akyaddeko ku kitebe kyaffe wano ku Vision Group. Akulira ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority Dr. Joseph Muvawala akyaddeko ku kitebe kya Vision Group mu kibangisi kya bannamakolero okwongera okunyweza enkolagana. Asinkanya akulira Vision Group Don Innocent Wanyama ng'ali wamu n'abalala abaddukanya kampuni eno era ayogedde ku kitabo giyite magazine gye bakola buli mwaka n'asaba Vision Group okubakwasaganyizaako. With your experience, it is a direct procurement that we only work with the government, which is a government agency who are responsible enough, and that I would like people to account using that money. Alaze engeri Vision Group gyesobola okuganyulwamu n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu ng'agamba nti bingi ekitongole byekize kikola naye abantu ne batabiganyulwamu kubanga tebabitegeera. We can get those articles for people to be knowledgeable about what we do in government, but we could also get articles using that. I always see this man coming asking me for letters, but first of all we must understand our stakeholders, and you are our major stakeholder. You are the biggest communication. You have a lot of radio stations. I see them every time, even when I go to Arua. Alambuludde ku nteekateeka z'olunaku olwa Population Day n'asaba Vision Group okulusaako essira. To your professional advice on how we do it. This man is here. On how we talk to Ugandans to understand that this country is their own country. And that whatever they do, they are contributing to growth. Agamba nti bakola alipoota nnungi naye byonna bikoma ku mpapula kuba biwandiika nga kino kye kibawaliriza okukwatagana ne Vision Group okulaba nga batuuka ku buli muntu mu lulimi lw'ategeera. So for me, my brother, I know we have these documents. We write very good documents. When you read them on this continent, you will not find them, I can assure you. But I have now noticed in the 12th year that just writing good documents is not enough to move this country to the next. But I have only 4 years to retire, so I'm pushing
Now I have learned my lesson. I am pushing to get out there. And I need you. And I will leave it with you to find out how you help us. Akulira Vision Group Don Innocent Wanyama ategeeza nti olugi lwa Vision Group lugule okukolagana na buli muntu n'ebitongole okulaakulanya eggwanga. Mutebe Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Bo ab'ebibanja ku kyalo Bufuuma mu ggombolola y'e Kakindu mu Mityana basulirira okusendebwa olwa nannyini ttaka okubaliisa akakanja ku ttaka lyabwe. Waliwo famire gye balumbye ne bakoona amadirisa g'enju zonna nga baagala okubagobaganya. Enkayana wakati wa nannyini ttaka James Ntambazi n'ab'ebibanja bano tuludde nga tuzikulaga mu mawulire gaffe era nga gye buvuddeko zaazingiramu ne ssentebe w'ekyalo era omubuulizi w'ekkanisa Kasuuli Elsama. Omugagayo mu Ntambazi yagula emisango ku bantu nga balumiriza okusaalimbira ku bibanja bye bamazeeko emyaka n'ebisiibo era abamu kkooti yabasingisiza emisango. Omuntu amusalira otya omusango nga taliiwo? Omu ku bano ye Robert Kalyesobola ng'ono mu kiseera kino bamusaayidde mwanyize nga n'ekyasembyeyo kwe kumwasiza amadirisa g'ennyumba ye. Essonga n'ekibanja kwagobwa agamba kimazeeko emyaka egisoba mu 30. Engende wa chairman ndipootinga chairman nansindika ku poliisi nagera kwesitebera kyebanyamba. Kyala Huda Semwogerere yasingisiddwa omusango gw'okusaalimbira ku kibanja kye ng'agamba basooka kutwala kitundu awali kalitunsi naye kati nekyabadde asigaza era nga wabeera bakimutwalako. Agamba nti ekitundu kino mwabadde yasigaza emiyembe egy'embala egyamuweebwa NADS nga mw'ajafiizisa abaana be. Pulezidenti Museveni gye yatuwanga wali ku magombola twagijjanga Kakindu. Nze nno nga njeetikka n'abaana bange ku mutwe ne tuleeta ne tusimba. Aza 2018 Desemba ate ayagala okuntwalako ebintu byange. Pulezidenti Museveni atukubiriza tukole, ate ndi mukola, ate yeeyimbika mu gavumenti ye atulaga nti munene, ate yajja otwala ekyange kyatwala kiri ku kibanja kyange. Ssentebe Kasawule batuuzizza olukiiko okusalira awamu amagezi nga lwetabiddwamu n'ow'ettwale ly'e Busonjo Sheikh Muhammad Mbabaale okwosaako Imam Dirisa Kibuuka bonna ne balaajanira minisita w'ebyettaka Judith Nawule n'abakoba okubataasa ku mugago ono. Mujje mutuyambe mututaase abantu baddukidde mu makooti aga waggulu. Maama waffe n'abakooba minisita Pulezidenti wa Uganda Jeno Museveni nkusaba mbasaba mujje mudduukirire abantu bano. Pulezidenti nkulaba ogenda n'obeera ku ma-TV kwenkulabira ng'ogamba nti tebaayo ow'ettaka n'omu agoba ow'ekibanja. Naye waayiro kisangiddwa Bufuuma eno omuntu Ntambazi akozesezza ekkooti ne bagoba abatuuze bonna abali ku kyalo n'olw'ensonga nze nsobeddwa ng'omubakawo ow'ekyalo kino. Omugaga Ntambazi gwe tufunye ku ssimu ategeezezza nti ebyasaliddwawo kkooti ye talina kyabyogerako kubanga ab'ebibanja be baagendayo okujulira. Ekibanja kyayiika emino gyakola kyo ettaka byonna yiika 3 jaggatwala. Era ye mulamuzi byasazeewo n'agamba okusinza byolese gwe gwe tomatiriza wadde ojulidde onnimbye kubasinziira. Kuliko mukyala Semwogerere agamba wamutwalako kalitunsi naye ensonga za kkooti leka kuzizza mabega leke kubuzaabuza buli nsonga ng'evudde mu kkooti. Ne bazzukulu b'omugenzi Joshua Kabiine bali mu kati munnaabwe bw'akoze olukujjukujju n'atunda ettaka jjajjaabwe lye yaleka ku kyalo Lutuula mu ggombolola y'e Butuntumule Luweero nga liweza yiika 250. Kigambibwa nti ono yeewaŋŋamya ku bwa administrator okola bino kati basazeewo okwekubira enduulo mu maka g'obwa pulezidenti okuyambibwa era omuzzukulu ono n'akwatibwa n'aggyibwako n'ebiwandiiko byonna bye yali yafuna mu lukujjukujju naye nga we bakikoledde ng'ettaka liriko abatuuze abasiba mu 10 baabaddeyo akaguza. Taata waffe oyo amuzaala nga yamanyi kubikwatagana ku ttaka lino ery'eruwe. Bano okuli Joshua Kabiine bagamba nti nabo baagala mugabo ku ttaka lya jjajjaabwe kuba bakitaabwe bonna baafa. Era waliwo n'omu gwe yakwata ebyapa ebyo eby'omu bye yali akoze n'abimutwalira n'amubuuza bano wabajjawa. Ssentebe w'ekyalo Lutuula nga ye Richard Sendese yeeganye okukolagana n'omuzzukulu ono era nti buli kimu yakikola ku lulwe. Buli nnyumba eyafuna ettaka lyayo efune era n'abantu abalirikawo be yali akolaganye nabo
tubeetaaga bajje tubeere nga tukwatagana nabo. Ensonga zino State House yaziyingiddemu ng'eyita munnamateeka Nathan Bwoje n'ekizuulibwa nti omuzzukulu bye yakola yabikola mu bumenyi bw'amateeka. Naye nga nkubiriza abantu omulanga babeere nga bwe baba bagula amataka bongera okubeera abakola okwetegereza okusaanidde oba ogula ttaka togula kibanja kebeera mu ofiisi z'eby'ettaka kiri kitya omulawa ku muntu ng'aliko nga administrator kimanya kuguza bintu bya mufu abeera execute era bya mufu tebinaba kutemwatemwa. Joseph Kinobe ne Masitula Navuga be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. wadde nga lijja ekomekerezeddwa. Ekisaawe kino kyatandika okuzimbibwa ku ntandikwa y'omwaka oguwedde nga batunulidde okukyaliza emipiira gyabwe egy'ewaka mu Ligi n'empaka ez'enjawulo. Saawa zino omulimu gutambula bulungi nga bali ku mulimu gw'okuzimba ekikomera, okwongera okusimbamu omuddo n'emikutu egitwala amazzi okuwala okulegama mu kisaawe. Ssentebe wa kiraabu eno SCP Timothy Halango alambuludde omulimu ogutuuse bwe kyaba gutandika. Twali tuteekako perimita ku njuyi bbiri twakasaawo ku luuyi lumu, dressing room ebulako kusereka, omuddo gwo guli tayaali tetuzaako kulamba nakusaako golposti. Ono alina essuubi nti ekisaawe kino bakukikozesa sizoni ejja. Nerwa kya excom kati ogamba nti tetweteeka ku pressure kakimalize mu budde, amaanyi tugateeka ewalala okutwalizaamu tujja kikozesa next season. Ku ky'okugabana ekisaawe ne ttiimu endala, Timothy Halango agambye nti mwetegefu okukipangisa. Tunabaayo batukkirira naye tujja kubasanyukira tiimu ng'emu batwala kibeere ekisaawe nga omutindo gwakyo tugukuumira ddala. N'abantu betusuubira okutuukirira beba baagala okulangirako gambe naming rights zikyali available, okuteekako obulango bukyali available. Ono atunuulidde okulaba nga bakyalizayo emipiira egy'ekiro nga bali ku bitaala. Naye tusuubira tujja kweyambisa break end of season okubirestoringa. Twala tugenda okutandika nga n'ebitaala kwebiri bikola. Mu kiseera kino kyamazeeko nga ssentebe wa kiraabu eno agamba nti bagezezaako wadde olugendo lukyali luwanvu okusinziira ku bigendererwa byabwe. Ttiimu yetengerere mu by'ensimbi, esobola okuyingiza ensimbi ezigimala, okukola puroguramu zaayo, okusipotinga talenti, ogidevelopinga, okufuna abatendesi batekiniko abalungi ennyo, okubeera ne facilities eziyamba ku mupiira nga zonna ziri first class. Ekisaawe kino kisuubira okutuuza abawagizi omutwalo gumu nga basuubira okubeerako ebisulo by'abazannyi, eddwaliro, gym, hotel n'amaduuka. Njagala saa eno yennyini tugendeko ebweru w'eggwanga tulabe amawulire okuva mu nkambi ez'enjawulo mu katale k'okukyusakyusa abazannyi akasoose. Akatale kajja kuddamu okuggulibwawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini. Katulabe amawulire mu nkambi ez'enjawulo.